Oli ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Webale kubanga otugoberera. Kama tukwebaza kubanga oli mulungi, atukuwa ekitiibwa n'amatendo, twaniza okubeerawo okwo, Mwoyo Mutukuvu atulungamye okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina era amiina ddala. Yatutunula topiki eno, okumanya Sitaani tekitegeeza kusumululwa kwambagirawo. Knowing the devil doesn't mean automatic deliverance. Awo kyekigenge ekiridde kanisa ne kigireka nga kigitadde ku ttaka. Omuntu agera ku makya n'alowooza nti wenna amanya ebyama ebingi ku Sitaani ngenda kusumululwa. Wenna amanya ebyama ebingi ku Sitaani mbu nsumuluddwa. That's the problem. Kati omuntu n'afokasinga kuwuliriza Sitaani akola ki, alya mmere ki, atuula wa, asula wa, bani abamukolera, bakola batya, biki bye bakola, mbasanga wa, mbeewala ntya, bankwata batya. Omuntu n'aba nga obwongo bwonna butadde okwo. Kati omuntu n'atuuka ekiseera ng'asobola okunyumiza Sitaani obuvo n'obuddo, ng'asobola okunyumiza Sitaani Genesis ye paka, naye nga tasobola kutwala ddakiika 5 kunyumiza Katonda y'ani. That's the problem now. So abantu beefubiridde oba banyiikidde okumanya nnyo obuzibu bwa Sitaani okusinga Katonda, which is not bad. Kitegedde kubanga enemy omulabe gw'otegedde y'omulabe gw'osobola olwana naye. Enemy revealed is an enemy defeated. Kuba tosobola kulwana nakyo otamanyi. Olina okuba ng'olwana n'ekintu ng'okimanyi. Olwana n'ekyotamanyi kizibu kiwangula. Kati okumanya Sitaani kyandibadde kituyamba buyambi okwongera okunoonya Katonda n'okusinga bwe tubadde tumumanyi. Naye kakati ekizibu kye tulina nti Sitaani tumunoonyezza okumumanya ennyo, okumutegeera ennyo n'okusinga Katonda. Gwe gy'okole conference 2, emu oteekewo ex-Satanist, eba naye tuli kuyita Erika, eba naye tuli kuyita Alan, eba naye tuli kuyita Jamiru, eba naye ebeere wali opposite. Busukka kkubo oteekewo conference endala. Conference endala ng'eyogera ki? Omutima. Teekateeka otya omutima gwo? Katonda y'ani? Ogwotya mu kwagala ne Katonda. Oteekewo omuweereza. Oteekewo omuweereza naye sayidi eri. Ogamba abalokole mugende. Baba kugwera eri wa Sitaani. Emboozi za Sitaani. Eri gye bagenda okugwera. Eno batono naawe. Abantu baagala okutegeera Sitaani. Naye disadvantage of it, the more you know the devil, the more you are exposed in the spiritual realm. Gy'okoma okutegeera nnyo Sitaani, gy'okoma okuba nga ate ogula enzigi, gy'okoma okuba nga weeyambula mu nsi ey'omwoyo. Kati abantu awo we wali obuzibu. Abantu bamanyi nti bwe nategeera Sitaani alwanyisa atya amaka, nti amaka ge gali ku stand still. Sitaani saa yonna ayagala gakuba. Kasita n'ategeera Sitaani alwanyisa atya amaka, akozesa ki, mwezeze byonna n'abitegeera, alowooza gamaze otereera. Nedda. Kakati otegedde agalwanyisa obukodyo bwe, kati agakuuma oba agenda okugalwanirira, ye otutte ddaala ki okuba nga ate naye omutegeera? That's the question. Kakati abantu bo bagenze nnyo ebuziba ekkanisa kuba bakkiriza okubanga baagala
to recognize what the devil does in the spiritual realm. Kale kanguwa example. Wosoma Yakobo 2:19. Emizimu nagyo gimanyi nti Yesu ye Katonda. Naye gyali gikyuseeko, gyakyuka, gyasigala gikola ebiri ifu. Kati nawe okutegeera nnyo Sitaani tekitegeeza nti ogenda kusumululwa, kuba si yasumulula. Devil does not set anyone free, he binds. Kati okutegeera yakusibye, ate olina okunoonya alina okusumulula ennyo. Kale entegeera yansibye mu kkomera ne mutegeera ayinza obutannyamba. Naye ate wabaawo akakisa ngamba oyo yakusibye naye gezaako gundi agenda kuggyayo. Kati gwe yansibye mba sirina kintu kyakwagaza. Ekirungi nkutegedde baayi. Leka nnoonye asobola okunsumulula. Kati kyekyo. Ekkanisa, ennaku zino ng'oyagala ekkanisa ejjule. Ng'oyagala ekkanisa ejjule ekubeko weeti. Abantu basomese, wawambibwa, oliko emizimu, oliko ekikoligo. Okitegedde? Magombe gali gati, geyeena ekola eti, era biriwo ebiti, Sitaani yiti, kino ekkanisa ejja kujula. Si bibi, sibivumira kubanga nange nali mbyogera ntera obisomesa. Naye tulina ate okunoonya Katonda ennyo. Otherwise omubbi wagyewo n'akubba nga tannagenda n'oyogera erinnya lye n'omutegeera nti gundi gwanzibye, bw'atakutta bamusibye. Akutta n'asaanyaawo evidence. Kati ye Sitaani. Obadde tomumanyi, akubba n'agenda. Tomumanyi akubba. Kakati ku luno omutegedde nti gwe bulijjo wooti wonziba wooti wookola baasi. Muganda wange oba tomanyi kulwana, oba tomanyi kwerwanako. Kati atwala bulamu, luli abadde abba bintu. Kati ku luno kw'omutegedde ayagala bulamu kati. Okitegedde? Kati okutegeera Sitaani si automatic evidence. Kiringa n'emizimu gimanyi Yesu naye gyasigalirayo in a foreign state. Kati bwe buzibu obuluma ekkanisa. Ekkanisa tugiyigiriza nnyo Sitaani ne bamutegeera, which is not bad. Kubanga bategedde omulabe abadde abasumbuwa, maaso gakoze ki? Gaali gazibye kati naye tebategedde asobola balwanirira. Kati ate ono omulabe gwe bategedde ajja akuba ku mutwe, kutta busi. Kati deliverance is an active process of standing against the enemy rather than just acknowledging who he is and what he does. It's not automatic. Nti okusumululwa process erina okuba nga tesirika, egendera ddala mu maaso ng'ate oyimirira okuba nga standing against the enemy, okuba nga oziyiza omulabe okusinga okumutegeera y'ani naki kyakola. Manyi oba okitegedde? Deliverance gye tunyoonya kubanga saa zino kati buli omu anoonya deliverance. Mu mbeera yonna oyinza okuba onoonya deliverance mu birooto, oloota agatetegereka. Nze noonya deliverance mu yabyanfuna, oyo anoonya deliverance mu bya bukaba, oyo anoonya deliverance, buli omu alina gy'anoonya. Naye deliverance eyo, it is an active process. Tegeeza etambula, eriko emitendera egitalina kuzikira. Oba ogitandiseeko tolina zikiza, onosigala nga ogoberera emitendera egyo
ng'oyimirira okulwanyisa, jjukira you are being delivered from somebody. Waliwo eyakusiba. Kati tasobola kukkiriza bakutwale butwazi batyo. Tasobola tuula genda nkusibyeko emyaka egiwera, todda genda. Ayo bitabikola, alina okulwanira ekikye. Nga Yesu yagamba, yasaba n'agamba Mukama, bano bonna bompadde kuleme kubeerako wadde ogwo mbasabira, abaliwo n'abo abalijja kuleme kubeerako abula. Unless nga mwana waakyo wakubula. Kati yate ye Sitaani naye tasobola naye kukola kikutula butuuzi nga bakutwala bakunyakula mu mikono gye. Alwana naye ate ekirungi tawangula. Katonda aba ali kujja mu mikono gya Sitaani ne walwana n'akuuka ejjembe tawangula. Kati eyo process ey'okusika mu mikono gya Sitaani, process etandika nakola ki? Kuba toli mulokole, nakwatula kukkiriza mu mutima gwo n'oyatula n'akamwako. Process eba etandise okuba nga etandika. Naye process eyo waliwo paati ey'okuyimirira and resist, ey'okuyimirira n'otandika okuwakanya, okusinga okumanya ennyo Sitaani akola ki? Alyawa, asulawa. Bameka abali mu geyeena saawa zino? Nalabye Gaddafi, nalabye Ichuli, nalabye Pasita waliwo yagamba yalaba yaani omugenzi Ssenfuma. Kati omugenzi Ssenfuma aba ali mu geyeena. Abalokole biyinza okubeera ebizibu. Bwe tulaba nti yafuba, wabanga Katonda talina kisa, teyamukwatibwa kisa ebyasoba, naaba nga ali mu geyeena, then ate kati ffe basajja battu abatalinaako kye baakoze, abakyasitwagulingira ddala. Naye gye tukiveeko kaakati nti okusumululwa kuno, process y'okusumululwa ng'oyagala eyanguwe era esigale mu ngeri entuufu mw'erina otambulira, ekisookera ddala kiri kimu: yimirira. Lekeraawo okumanya nnyo Sitaani y'ani ne byakola. Okitegedde? Oba obitegedde, kakati noonya asobola okuyamba. Munoonye nnyo okusinga ne woonoonyeza okutegeera bino. Ekitegeeza buli woonoonya nnyo agenda okuyamba, you are now standing against bino by'otegedde ku Sitaani. Okitegedde? Ekintu ekyokusatu waliwo kye tuyita legality and vitality. Omanyi oba nkunyonyola ntya statement eyo? Ankuweyo example. Minisita alina obuyinza, Sitaani osobola omutegeera kungulu oba osobola omumanya, n'omutegeera Sitaani asobola okukola kino, Sitaani ali waati, Sitaani asula mu nnyanja, asuula emmotoka, anywa emisaayi, byonna n'obitegeera. Ate ekibuuzo, bw'obitegedde n'omanya ne magiki gw'akozesa, mwabamu babiyita buyinza, bw'omaze obitegeera, kiki ky'osobola okukola legally? Kankuwa example endala. Oyinza okusanga omuntu nga mubbi n'omulabira nga amenye banka oba abbye ssente. Okitegedde? Naye nga ku level gy'oliko tolinaayo wadde n'etteeka eri nga mugenze mu kkooti ly'ogenda okutaputa omulamuzi amusibe. Wuliriza, oyinza okumanya nti gundi bwe mutwala mu mateeka basobola omusiba, naye ate mu kkooti si byakwogera bwogezi bya evidence.
nakutaputa buwaayiro n'otuuka mu kkooti nga tolinaako knowledge neegi ku constitution ya Uganda, tomanyi kawaayiro mumuvunaanira, teeka lyamenye liriko tolina kyomanyi oli awo. Omubbi ajja kukunumba butereevu akuleke mu kkooti oba n'okumuliyirira. Byogerako obimanyi naye ate tosobola bitaputa. Tosobola bitaputa. Kati kyekino legality. Nti sitaani tutuusa nga tumumanyi buli kimu. Naye ate bwe tudda mu nsi ey'omwoyo tetulina legality. Tolina buyinza kumuvunaana. Omutegedde nti yajja kubba kutanakuzikiriza. Akubbyeko abaana, akubbyeko obufumbo, akubbyeko kino. Tolina. Naye we tudda mu mateeka wano obiraba. Naye nga tolina tteeka mw'omuvunaana. Kitegeeza mu nsi ey'omwoyo olemereddwa ani alina tteeka eryo. Kati mu nsi ey'omwoyo constitution yaffe ye Bayibuli. Mu nsi ey'omwoyo asiba ye Katonda yakukwatira sitaani waati n'amunyenyanya waati n'asesema byonna bye yabba oba bye yalya oba bye yakumirako. Okitegeera? Kaakati ggwe okumanya akawaayiro omuvunaanira sitaani n'okumusoza byonna bye yalya bye yamira, olina okuba nga omanyi Kristo nnyo, kubanga ye constitution gy'ogenda okozesa okukuba sitaani. Olina okumanya Kristo nnyo okusinga omumenyi w'amateeka ono. Olina okuba nga omanyi constitution ya Uganda nnyo okubaako gw'osiba. Otherwise ojja kwesanga nga omumenyi w'amateeka awozeza n'akusinga nga tolina ky'omanyi naye nga yakukoze ekikyamu. Eno legality. Abalokole tumanyi sitaani kiki kyakola, gye yava, simanyi biki, byonna tubitegeera, naye tetulinaamu wadde n'akayinza n'aka. Mu nsi ey'omwoyo oli empute, we emputerere, tosinawo osobola mwaŋŋangira, tolina osobola mukwatira. Eyo legality. Tuli zero. Illegale mu nsi ey'omwoyo. Legality. Ku sitaani tetulina kye tumanyi, tuli awo tulina grade. Tetumanyi dominion Yesu gy'ayogerako, amaanyi n'obuyinza ebyawandiikibwa ebyo biyimba buyimbi. Okitegeera? Oyinza okuba ng'oyimba constitution ya Uganda, akawaayiro weekati weekati weekati, kagamba weekati, naye nga tomanyi, tosobola bitaputa. Okumanya kirala n'okutaputa. Knowing and interpreting what you know is very different. Because I can cram something, but interpreting, breaking down what I know becomes a problem. Kati weewo legality. Endala gye nkugambye bagiyita vitality. Vitality wemba nkigezezaako kimenyaamenya, kituyita ability to distinguish. Ability tetulina that ability to distinguish. Tetumanyi ki kye twagala, tuli awo. Ng'omanyi nti owuliza nnyo ebyekwata ku sitaani ng'osumululwa. Toyawula ddoboozi lya Katonda n'alya sitaani. Oli awo kubanga waayi osiba owuliza bya sitaani byokka, sitaani n'akola waati. Ne tugenda mu nnyanja, ennyanja yonna ne tuginywa n'eggwawo. Twali tufuluma ne tusanga empuuta n'etuvuga. Ebyo by'osiibako byose Katonda omunoonyaako ddi? Kati Katonda ne wanaayogera togenda bitegeera, era eddoboozi omanyi limu. Nina mukwano wawe gwe mmanyi. Buli bujulizi bw'omanyi nti bwaba ex-Satanist ne bye simanyi abulina. Ab'e Mexico, ab'e Ghana, ab'e Colombia, aba South America, aba Africa, abaawa byonna bye. Kati ebyo bikugasa ki? Nti leka
leka ggwe kantegera obukodyo bwa sitaani. Konza okubutegeera kirungi nnyo era oteekeddwa obutegeera, naye if you don't balance noga akasitaani nkutegedde kyokka obeera weebale nnyo weebalire ddala. Leka nnoonye agenda okunkubira naawe okiggyemu enjawulo, nodda eri Kristo n'onoonya Kristo nga wakyayinza. Onootegeera kuba kakati sitaani omumanyi, omutegedde akola kino na kino, naye tolina ngeri gy'oyinza muvunaanamu mu kkooti y'eggulu, tolina ngeri gy'oyinza mukwatamu mataayi aseseme bye yalya. Kati bw'ogenda n'onoonya Kristo, omutukuvu agenda kukubikulira obuwaayiro, agenda kulaga engeri gy'omukwatamu jeeki, genda mu nnaku 3, kolawo oti. Ogenda nga sitaani yenna ayiika endusu ate takyasobola, otegedde. Naye twagala nnyo owuliriza ebya sitaani. Ennaku zino abalokole baagala nnyo owuliriza ebya sitaani byokka. Era vidiyo simanyi nafa, bwe nafa ne nzuukira, bwe nazuukira ne ngenda mu Geyeena waliyo ebyennyanja ebikalirire n'ebisiike, waliyo omuliro, simanyi nalabamu eri Wamala, nalabamu simanyi Alakedube, munne wa Gundi. Ebyo omuntu agenda sirikaati. Era ojanga n'omuwogganira ga sirika, waliwo ebyobuziba bye ndi kufuna. Omaze obitegeera. Gamba Yesu otusaasire kubanga tetumanyi kye tukola, otwongere ennyumta ey'obwakatonda, tukole okwagala kwo okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Kati kowadde kosabye essaala eyo watonalokoka, gamba Yesu nkuwa obulamu bwammwe okuva n'olwaleero, obeere omulokozi era mukama waabo. Saasira obutali butuukirivu bwange, onaze n'omusaayi gw'ontukuze okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amiina era amiina ddala. Kaneetoolemu katono, wekomawo njagala nkulage where Satan can look but can't touch. Sitaani watasobola kukwata. Waliwo ekifo Sitaani kyatasobola kukwatamu. Ng'asobola olaba ebigenda maaso naye nga tasobola. Ekifo ekyo kye nkwagaliza obeeremu. Nga he can look nga kati asigala kukutunuulira butunuulizi but can't touch you. A place where Satan can look but can't touch. Ekifo Sitaani wasobola okutunula obutunuzi naye nga tasobola kutuukawo, kukwatawo, kujja wadde alinyiseemu akagere akatiini kati, nga kiri ekifo kiri above devil's understanding, nga kiri above his magic, nga kiri extraordinary. Kyenjagala okuwa olunaku olwaleero, ne wennaakoma awo at least ojja kuba otegedde ekifo ekyo, ate ng'ogenda kiyingiramu otya obeera omwo. Mukama nkwebaza okubanga otuwadde ekisa, era nsaba Omwoyo Omutukuvu ayongere okututwala ebuziba bwa Katonda. Tutegedde nnyo obuziba bwa Sitaani, naye ku luno twagala tutegeere biki ebiri eri mu buziba bwa Katonda okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amiina era amiina ddala. Kale kaneetoolemuko katono wenzira, ndowooza awo tugenda okubanga ate tutandikira. Olunaku olungi. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.